We are back again in another edition. Okay? Yes, a very dangerous edition. Mukama wange obutakulwisa wotabadde Bruno Kennedy Pazo batfuse ekizibu era ffe ng'abalamuzi ba social media kitukakata kusebo to guide society omuzindalo gwaguyina taata. Webale nnyo Council Junior era omusango guno we gwatuse mu kkooti waliwo akakiiko akayitibwa kajjule ak'abantu 12 be basoose okugutunulamu ne bagukomyawo ew'omulamuzi era eno eyabadde ensala ey'omusango guno. Bruno Kennedy Pazo musindikiddwa Kalaba. You are all failed musicians. Temumanyi kuyimba, temuyina nyimba. You are all losers in life. What are you saying? Muda mutana mutandiko tuita ba fake friend. How? Chichicho ita fake. Akatikane tugambe sengeyo share yange ko wandize. Nawe te wandize. Nebuli muntu omuzeeko ntambi fake kasuku friend. Gwe senga share yiyo Bruno wandize. Nawe te wandize. Okujja wano tukwanalizing tugamba munange wano wayocha. Listen to the advice. Take it in good spirit. Gamba mwana boy wange. Chituvu choyogedde next time better. Because we gave you advice and we gave you solutions. Twatandika n'okwogera ku show yo nga tonnaba na kutandika kola ki? Nga tonnaba na kugikola. You had time to change. Sigwe muyimbi yandibadde asoose okujjayo ekivulu. Naye weepima ku minzaani n'ekwotya. Okitegeera? Kati Junior, nali wano n'ekugamba. Bino ebintu ya Bruno K byakola ebimanya kibozibozi bogas tebigenda kuwangaala. Nekugamba Bruno K teweeraliikirira ng'olaba abantu batandise okukola ki? Okendeera. Totandika kuwulira ng'oli frustrated. Nekati frustration eri visible. Kuba kati gw'osanga gw'obuukira. Because you cannot have the same numbers you had before. Okitegeera? Because kipulogulaamu kyo kyakimpatiira. TikTok ogyesibako bwesibi. Tewali TikToker. Okitegeera? Ne live wajigira wa Crystal Panda yakuyigiriza okunyiga nti request. Yes, ntikati aoteka ko video. Wabigira wa Crystal Panda. But you learned nothing from your mentor. You learned nothing. Oli wano bukira bukizi bantu. Kati atono yeri Pazo na ulira agamba ati. Oyo tumalirize mukuru we kozoli ya muchaza katuti. Pazo so chaza abantu bamuulira kati. Ngani amuulira. Bakuulira alinga bakayimba oluyimbo olw'okwezinaazina kati ebyaggwako naawe. Oza tunabeera ku ebyo enkudi wogivaako ng'oyimba ki? Ennyo. Muyimba ebintu ebyekisi. You have no music. Imwe mwena gwe ne bulaza wo mwena muli ba failure mu music. Muganda wo mumanyi. Ani yenna. Muganda ali Pazo. Yani. Ye topic kasete. Tomumanyi topic kasete. Nikaye muganda wo. Yayimba oluyimba erwatuuka nakawuka ne lufa. Oyo Pazo ojo walapa abantu nefize tojja malako nange. Tojja byekugamba bya ddala. Wawalapa King Saha wano. Okitegeera King Saha musajja wange okimanyi. Nino omuddako n'omuwalapa. King Saha tasobola kwanukula fe wetu lyokujjukiza. Nti munnange Pazo oli mu Kampala ozungo deno n'ebyenda bye twasonda. We can confiscate our intestines. Wanji? Yalwala akatago ne tumusondera ebyenda. We can come and get our large intestines. Ne tugamba ebyenda bye mwasondera Pazo we yalwala omunyo. Mujja bizza. We can take them back. We can confiscate them. Ne tu kwa kati omulamuzi asobola bitu tumange ng'ekizibiti number 1. Nga tulina be presenting mu court. Okitegeera? We yawonamu natandika okukinagira ku bantu. Okitegeera? Enkudi lwe luyimba olwasooka te lwe lwakoma. Munakola concert ku Ero Beach. Ero Beach ebeerako abantu ne woba toliyo gendayo kati olabe. Abo abantu bewalaba ba customer ba Ero Beach si babo. Mbuulirayo ekivulu wali ogeze n'osangawo abantu 50 nga balinze ggwe. Mbuulira. Oyimba wani alaba enkudi. Can you listen to enkudi with your mother? Can you? Mwagala kutuwemula. You cannot sing that music anymore. Kati yavude kwa bandi wagoni. What kind of rubbish is that? Rubbish music. Rubbish composition. Mwagala yimba ne Diamond Platinum. Ani.
katika tugwele lupazo kaka ne kapeke tasobola kuwa kolabo ne kapeke tasobola kuwa kolabo kapeke ya nonse tasobola kuwa kolabo. You are not an artist. Echoko vera shabe to vera smart oyambala nga musajja wa ku TikTok oniya kano kamuzayi kasesa akazino obuzina obwokwenyola nyola. You're more of the same. Chobola ba boys Domitro Junior mu abana bano mu aba baletero kikinagala ani badaba wa matu bana abana ani Bruno Kenyimba zamulema asiba mu gym muyalowoza mwayina kola waya muye capital embula mboli zina n'okutuka akasolo. Banne bagulawo maduuka yasiba wase asiba wakojja lubalula asiba ku mulwalu. Mukwano, my friend, go and work. Muvama be siru mu fake friend. Go make a music. Kumwena te wali ina nyimba za sola kuyimba nezimuliso omwezi. Kumwena te wali no ina nyimba za sola kuyimba nezimuliso baba bookinga wa. Njagala mbuli baba bookinga wa. Obalaba ko nga bayimba. Kina we mbaraba. Olaba neli namakofu eri temuyimba yo. Olaba ne mumwanyi baganyo batakale mbere bakatanirwa iza mumwanyi. Ne mumwanyi baba ganyo batwala mbere bakatanirwa iza. Muyimba biche ebyesiru nagisi. Omuwala enkudi you combined temusola kujusa nasale school. Mwena combined temusola kujusa compound ya Morandi po. Temusobola kale mwerange mwetimbe tulabe mudeyo ku Freedom City. Munaleta abantu emitwale 3 ku live. Tewajuza de butebe bwa maso. Everyone was a VIP. Ulomya tula mutebe na asala ko bwati. Abantu bajale soda wawe na atula mu butebe bwo. The whole stadium was filled with 50 people. What are you talking about? Ate bakugamba katoli ma ate my friend family sipa be to be money. Twafa kina twamana. You scratch my back, I scratch your back. Little puzzle wasemba yo kujana wayimbira abantu 16. Netukuwa muka mubala tulagete bala abantu mutala bamunne. 16 people ebala tukuba mu muka. Abantu babulire muri. Abantu batali kweno nyango line girlfriend wangu munonya bwo tomulaba tuduzamu omuka. To make you disappear. What are you talking about? Banno bali nyanyonyi segereke bagenda London, bagenda wa munayimbe Saudi, munayimbe Bahrain. What are you saying, you young man? Mutandiko kwebulirira mu bavubuka mugende munonye emirimu mukole. Wano badde wala apachagulanyi. Can you put it up as Chagulanyi in one statement? Are you a fool? Are you a fool? Chagulanye umano chiseka wabawulira kati oyimba wa ne ku birthday yo mwana wote bakuyise. Daddy yagambye bring me to Mudi. Daddy bring me to Mudi. No, I will sing. No, Daddy bring me to Mudi. Tosobola kubateeka mu statement yemu. Ekisoboka. Kati dako wali mabega. Weyadde Dubai yayimbira abantu bameka? 17 people. Mukazi wange yaliwa 16 ate ne bamugano yingiranga muto. Checho. Mulekerawo tukikinalagalako. You know? You becoming more of a hooligans. Instead of being in the studio, you are here shouting for us. Tubakoyi. Katika kubuzi, what Kalia is Bruno K perceiving? Agoba Kalia, kuwera famous TikToker, oba kuwera muyimbi. Kalia jagoba. Muscles everywhere. Bobera nabo mu gym bayimba, vailota muyimbi. Aina nyimba, epasi muyimbi. Osiba mu gym tebajjako magezi. Obebuza ko ngeri yakola waya, manya kola mukira. Bali mu music. Bayimba na Joshua Baraka bagenda wala oli mu byakisiru kye kyakweta ku stage ngo yambadde dove yaja yebise kibedi cover ne pilo case ku mutwe omuwala boys. This must stop. Just omelote okolote chivulu Maddox ateke chivulu ngaba basiposa kuliko NBS television kuliko Bukedde kuliko Kamunye kuliko Baprazama ulie nokola ekivulunga akusa expose ze Mirembe beddings kyovola wajira mu dove babatadde mu sente Mirembe beddings ne sozo
kati soso yamuwa ekitanda ekikadde mirembe namuwa dove ne bagisalamu bati giri coating ekkirira bati ne pillowcase ku mutwe tuli ku bivulu bya kuyimba jana butimba bwa nsiri. What are you saying, you boy? Kati Bruno kaina omuwala lili paza ine nkudi so sibayimbi toso ana bapangisa kuyimba ku ssomero bayimba wa gwe ngamba we bayimba. What is your biggest song, Little Paza? Ate motoka na ulidoga ante motoka bazi basondera busondezi bonne motoka ya Little Paza amini ya jimuwa ate ya jimuwa boys dormitory lwakuwa sente ya zino nayo kozi ya yamanye waka gwe baziwa ate nazo ya zino tusate ziwera okitegera era omugaga amini sente zawera ne sente ze baba wezimu kasuku yaziba zirira naziba diza ngabala mwenna muweddemu omulugube obutayagaliza bakwadde obusente bw'abanno ate nabwo buleso obuliddeko ne bagamba yo fachi bubo obusente butwale. Kasuku is a rich man mugaga ku mutima yakusiririra obusente ng'olaga omulugube n'abukuwa butwale oshegera oli sente bazimusondera kuki ku live ali muzungu ye yali petroni teyafunako yadde omupiira gw'emmotoka tuleta ali muzungu wana awo obujulizi intambi yabyogedde intambi mukwano gwa ali muzungu oyo omuvubuka ye Yerusoyi oshegera bamala okusonda sente oli n'azitwala zonna teyamuwako yadde 10 ali muzungu yabyogedde ate nga ye yaleeta ekirowoozo ekyokusonda emmotoka kyali kirowoozo kya ali muzungu ye yaleeta emboozi n'agamba naye gwe Kasuku akulangira nnyo akamotoka kali lwaki tebagulirayo akamotoka bakusondera akamotoka ekirowoozo bwe kyava okitegedde naye yadde omuvugamu teyamuvuga namu okitegeera mulina empisa ebimu mulina emitima ebimu abakera kumajja ne muyita abantu afeke fule twabakola ki? What did we do to you? Twabakola ki? Twabakola ki? Kati kendo tunulire kibozibozi namba zerina kati you're losing relevance. Sente ze bako wandikeze noziwa producer nosasula album wata mugula nyimba gotomanti no if you invest in music you can buy many cars ulinga nchima enchima wojiwo omutwalo n'eryenvu limwe etwala ki Junior lyenvu etwala lyenvu temanyi nti no omutwalo gugula amenvu kisaganda ntambi bye yayogedde wabiwulira itambi byayogedde nabiwulidde byenni mu kunnyonnyola ntambi yagambe tabanko fake friend kyakugamba mu nzikiza kyakugamba ne mu buliwo okitegere tabeerako fake friend omuntu okugamba nti ekivulu kyali kibi kyakusala we call a spade and we move on okitegere and we move on naye oli awo oli mu sympathy after tumanyi bya sympathy tubo sibimanyi ebyo we lose one friend we get another I lose one friend I get another yes goza mwana tugenda bera mikwano gyaffe if you don't want to be my friend for us omanye mbanga ne mazenga nimene Brunoke he was my friend from long time yes naliko ne mu group ye eyaba Brunoke die hard you know no blocking olokwanko ogedeka amazima akati ndi fake friend ondabye owaddala number 1 osegeera abaana babeerano ku TikTok abazadde mukimanya abaana bamwe bato bali n'amasimu babeera ku TikTok balaba obuseegu begomba ebintu ebyekisiru. Now this generation we are losing so many younger men, so many younger women simply because abaana mwagaana okubagema. Kati mwagaana okubagema, these are the repercussions. Tetulina bigambo biwoomu eri mugenzi kyekyo abadde kimuteeka ku mmotoka waggulu. Junior taxi gye baakolanga erina n'omutto ne seat belt kyekyo kutuuza waggulu. Mwabadde mu ssanyu lyammwe abaafudde mwakirabye kyekyo tetulina bigambo biwoomu. Kyekyo sirina bigambo biwoomu ku buli muntu yatudde ku mmotoka waggulu ng'ofudde. Gwani yagamba nti emmotoka bagituula waggulu. Gwoza omusungu yateekawo entebe musiru. Ono agambye mbu yabadde vibe. Kati vibe olabye gye bali. Kati omu agenze vibinga na Red and Weasel. Kati genda vibinge ne bali. You have to take a caution. There is a car, there is a seat. Why would you put a seat on top of a car? Olaba n'emigugu bagigaanayo. Naye nga mugugu ne bagamba kale guteereyo akatandaalo ate ogusibe n'enkoba. Kati gwe omuntu omukulu eyeesuuba bw'ati. Because even the wind can take you, Junior, if a car is moving on a high speed.
velocity, time equals distance and speed. Osobola kuvaayo waggulu n'ogwa. Osegeera. Naye omwana wo n'agenda mu edition esooka n'ogirabako. Naawe omuzadde n'omuleka n'agenda mu edition ey'okubiri ng'olaba. Nyege ejjula byana bito. Ebyo manya tulip. Abaana babadde bagenda kukola ki mu tulip si kwezina. Era bye bakola ne beesiga obulwadde kyokka baana bato. Walone gwe babadde basika mu motoka n'agamba akasawo kange omuli kondomu. Akasawo ko omuli kondomu ke yabadde ayagala ottaasa. Younger men bagenze kwezinirako mbu akwawe mu nsiko. Okitegeera baana bato basomero mugeze kweriirako eyo Masaka. Ojamu gabichuka mbageze kweriirako Jinja. Kati kale kakubuuze gwe muzadde w'omwana eyakugambye enti agenze mu ebyo bituwe by'ekisiru wabadde omanya agenze kukola ki? Njagala onsiremu wansi mu comment section. Gwe wabadde omanya omwana alazeewa. Lwaki temuteminga abaana bammwe? Junior nayogera ano ku bwana obuto obera ano ku TikTok. Manya buno buserini, manya bwani. Bubera ne bukola content ow'ekintu ekikulu. Mwe mubalaba bulabya abaana. Kati Serena ina video gye yakozere champion gudo mbo omwami wange manyambo omuti. Goza Serena agenda tandika sex nga wa myaka emeka. Nga muto because abirabe era abyegomba abikola mu luyimba. Video ne musi trending ne zibera viral. But you're making younger bitches. Gotola ba. Oli mu omwana manya trendinga. Omwana manyambo wa kabisika. Kati kale. Kati abana babagenze kukola kimwe ebintu. Baba genze kwezina. Ero yo musajja oyo ategeka ebintu. Ya abera ne boxes za condom ezaabu no bu emergency, abera ne boxes zaabu no manya bu pregnant buki, manya obukebera sirimu, abera nabo. Nedda Junior mbu kale tukozesemu common sense. Abana abo babadde balagawa. They were going to the forest to fuck. Mbu babera mu vaji bumbu kye kibalinyesa waggulu. Vibe kye ki? Vibe kwechi kwe komberera kwe zinira mu nsiko no kwata abana babendi Junior abato no bapakira mu motoka no batwala mu kibira ninga nawe okimanyi bibagenzo okolayo bya kisiru. Imagine mugwanga omuli polisi oyo musajja afuna ati olukusa olukwata abana b'abaana abato under age. Junior nga nebwe twagendanga muzu okulambula emotoka we batwala emisana emba mudde kyo bagamba abawala mulinye emotoka yamwe n'abalenzi yamwe. Sirimu aliawo Junior kuba katichukira mwao ba TikToker era eri ku video wagenda bele n'abasajja abakulu bagenda okwetwalira opportunity eyo batuke mu kifo balabe ku bwana obuto. Okitegeera ebyana byamwe bavenga bali season ziku katubala bano ku media olumalanga mujja mukaaba munyizira wano boche tukozeeko kikoze naye gwana sembayo okusalawo kwo mukama teri yalukude tujanjabye tukomye mulinga amazi. Prevention is better than cure. Bazadde bamwe tebakoze kimala. There is no way I can let my kid to go in such kind of events. There is no way. Junior kiringa wonoleka mukazi wage ne munyegenyege ye kaba agenze kola ki? Walabye nwanira gye balwanidde mmere kukuziika. Hooliganism. Babadde beekubiddewo mbu waliwo desene z'omulambo. Waliwo abadde desene z'omulambo ez'amabugo. Oyo babadde bamutiddewo ku support. Kate entaana basime 2. Mutimo stop bleaching eno filter. Bagiyita Gold Coast. Nera nze naturally ni musajja mweru bro. Toneteekako sebo ninga ali muzungu. Era kubayo tandika okumpita Timo muzungu. Impita Timo muzungu. Toneteekako. Kati bana balwanidde mmere na. Junior abana ba TikTok balaba tebalina komo. Tebamanyi dilo balina koma. Junior okimanyi ntino TikToker ye muntu agenda ku mulambo ne bakola challenge. I am not the dead. I am the dead's friend. I am not the dead. I am the dead's sister. Mbonga basimbe line. Bajja beyitako. I am not the dead. I am the dead's cousin. Ne bamana ne bakola gasanduke. This is the dead. E challenge walojira byeko. Ba TikTok abajikola. Bien kugamba bya. Mulambo.
Kumulambo Kumulambo ono mwana yandi posha yafiirwa kitwa daddy we obani eyo challenge yafuluma omanika ka challenge kembaga kebakola abakazi ne bepanga mu line we bati ngoli agamba I am not the bride, I am the bride's sister, I am not the bride, I am the bride's best friend, I am not the bride, I am the bride's bichi kati ne kumufu bagikola ano kukuzika kwa twabata ta posha sijukira I am not the dead. I am the daddy's best friend. I am not the dead. I am the daddy's brother. I am not the dead. I am the daddy's bade. Niamani wakuraga sanduke. This is the dead. Biye kugamba vya dala. But tikitoka. Tebamani dure ba inakunonya likes na ba ina zinonya. Tewalaba ko self konga yeba se montana. Gwoloza lwati sudiri yabagane uwe. Self ko yeba kamuntana mbwarwanira mulambo kubagwa ivirinira sudiru yagoba ba TikTok aba bonna ne babadze bweru nga bapama mu lukubo babimere byebyo baba power bank mboli agenze nakasumuluzo katoya abakungu bazite balina we beyamba mu TikTok agenze kakolera ko challenge but this is the key of Rajivu's toilet yinga anonyayo zi likes awo ne follow Oshitegera mganda wange you look for likes and following everywhere nze junior ndayirira wane ekiramo cyane when I die sagala kula TikTok ku mulambo gwange layira yes muneso niwe bwenfa njagala ba minister ba maje njagala abantu bakola mabanka abasubuzi be musauli yako wa kiseka au ku mini price wabanzika sagala ba muntu alina fumanya TikTok account neba TikTok ne betololo omulambo ne gubulwako ne wegusiza banake ukugambye omuntu obera ojuni yango ofudde ngo oyagala na kuddangulu nenga ba TikTok abangi bajja kusekerera no gamba kambireke Julia biye kugamba bya ddala omuntu abera nga afudde nga awuli yagala kuddangulu naye munange nagamba yenfachi bano bajja kunsekerera trending no bireka kuba munange baba genda kujeregereranga mwate yafanadda uye yafanadda olaba be balepinga baba berako uye gwe balepinga kati obera omuntu ana bati nga bakutadde bali mu ddiro bati obawulira bayimba ngo uye yagala kuvaayo ne you know ba TikTok kumalako emirembe omuntu nagenda mutana kati abano bawa magezi ki kubanga bo bagambye tebajja bireka bagende fe wetuli we are here to say RIP wanje yes tulizukira lero tulizukira kwolwo Kristu ye bazibwe fe tujja kuyimba we have good singers bro fe tuyimbira dala tuina amalobozi agayimbira abafu mwe mufe fe tubayimbire abadde muntu mulamu nga mukakamu ayanizibwa tatugobera wabweru naye mutegekere kubo jageze munange mukama kigude Wabulandika ze mujjo kuyimbeza abadde muntu mulamu kutidde mukakamu tatugobera wabweru olulima nalo lwakwatayo ba TikTok lwe bakozesa n'atakumanyi abadde muntu mulamu tatugobera wabwe awulirangako statement nga nyina wenkogeddeko in fact leero lwensoose mbadde ndi ku TikTok onscrollinga ngenda okulaba onzikakanya naye nga simbubi ndi muntu mukulu near respect people oyinza okuba tewe position in capacity of okwewa ekitiibwa ng'omuntu omukulu but my brothers nja kikuwa kubanga simanyi nsonga lwaki nze sikwogerangako ofaaki mukwano gwange nze nga sikkakanya kaawabo ate si ebirala nonvuma ebyo pazo ebyo birala ne bizinesi yagireke omulimu ogwo sigukkakkanyangako ate nze nyomba bw'olaba nga nze mu mbeera enzikakkamu manya njagala wabeero a peaceful way kuba nze sisuubira
sinawe nali nkwogedeko mpozi nga kikunyumira bunyumiza okunjogerako oba okumpakulako olutalo kyesuubira nti kijja kunyuma kyesuubira nti kijja kunyumira ne sirina n'abantu ku TikTok wano ndowooza bageza okunjulira sikwogerangako even have your WhatsApp emabega kaawe emabega obadde ozigirayo ne sente za TikTok ewaŋŋamba olina PayPal noŋŋamba sente tuzigyeyo oba olwasooka twajjayo $7,000,000 oba olwaddako ne tujjayo sente mmeka even trust yo noyingira ne mu TikTok account yange nojjayo sente kakati naye mu mbeera eyo yonna ozengaawo nzikakanya naye ng'ate oli mukwano gwange nnyo kale mukwano gwange ekyo tukireke wentuukira okutrustinga nenkuwa TikTok account yange n'ogenda nojjayo sente ne tugabana mu mukwano n'omuyitirivu nze neewunya n'ekikutabangula mukwano gwange Timothy kiki Balista kiki kitange kiki kwa guno mulembe gwe tulimu abantu bajagamba nti nsobola okwogera kiki sikwogeranga ko bantu wonna n'abantu banjulire bali abantu bina wawe nali nkwogeddeko in fact wandize ne ku live one sindika request ombulira obuzibu buva kuki twali tukonaganyeko ewantu wamoba mu ngeri endala simanyi kyofa kubanga Timothy lwenajje Dubai wanyaniriza ku kisaawe enkeera ne bakunezija ku kalina wosula wa abantu ne tunyumyamu bwe sente za TikTok zibine ebirabo bya TikTok bye bagaba ebivaamu sente mukwano gwange Timothy gwozinzigirayo imagine gwokwata kuna kutrustinga ne kwa TikTok account yange ero yingiramu nojjayo sente nenzikuwa imazima abamuli okumpi mukubire abantu bajja gambanga nti tuli babi tulina omutima omubi Timothy kiki omanyi nkoye nnyo okubeera nga ngulana n'abantu emyaka gye ndimu nkuze neetaaga abantu ate ku lw'ekitiibwa ky'abampagira kubanga bino bya TikTok newankubadde nnyinayo audience entono naye ate ebig audience y'abafaanyi oluusi abatabeera ku TikTok byabadde bitya byatandise bitya oli agwa bugwe katambi so ng'ogezaako okunzikakanya so kiki ja mukwano gwange nandyagadde osindikiriko sikyombuulira obuzibu buva ku ki gwe omuntu azigirayo sente zange ku TikTok nkwata TikTok yange nenjikuwa nogenda no sente nozijjayo noziteeka ku PayPal nenkuwaako sente nuyawulako oba twasemba okujjayo sente meka ku TikTok oba zaali $5,000,000 era nojjayo sifunangako mutawaana naawe naye ogezaako okuteekawo olutalo tuyombe tulwane lwaki tuyomba kale lwaki oyagala tukayana sikiraba kitukayanya so mukwano gwange I want to clarify ekyo ekyokunzikakanya abantu njagala okutegeeza nti okuva lwe nava ku Beach Festival nebaza nnyo Uncle Abitex yagintegekera waali wano I'm the one of the most booked artist at a high cost in Uganda naye nga mukwano gwange Balista supinako buzibu mpozi nga gunnyinako obuzibu kuba ndaba olina kyopushinga you tagging me oleetaleetawo embeera oleetaleetawo entalo kiki toleetawo nnyo olutalo sirina lutalo nawe Balista eri kyapo kiki nkulabye wano obuzibu buva kuki jangu ombuulira obuzibu buva kuki njagala nnyo mmanye kiki ova kuki obuzibu bwange naawe buva kuki kubanga tukula nkuwadde request jangu ombuulira obuzibu bwange naawe buva kuki Timothy kiki Timothy gwojjayo sente za TikTok wane zivambirabo gwazijjayo Balista Timothy kiki kyotasobola kungamba mu WhatsApp yange ogirina ekigendererwa kyo bwe kibanga si kyakwagala ku trendinga oba kweportraitinga bwotyo mukwano gwange Balista nti oyagala kubeera bwotyo nze siyinza kubuulirira oli musajja mukulu waliwo ebimu bye twebuuliranga abasajja abakulu ng'oli mu nnyumbayo ng'oli mu motoka inoga ate mungekwana emingi ono kamuleke bw'oba toyagala kubanga tumanyi oli omwana obuzibu bwe oyo ngenda kumuggyako oyo omwana we omugenzi oyo ekizibu kye ayagala kubeera nga kitaawe ne Balista gwe kiki Balista Timothy gwe kiki njagala ombuulire kiki bwe kubanga sikwagala ku trendinga nakaba ate sijaga nti kabampaani Balista olinayo side endala ey'okutegeera kiki ekikutabula Balista okimanyi bulungi gwazigirayo sente za TikTok si gwazigirayo Balista gwojjayo sente za TikTok nenkugamba Balista kati ndabako $7,000,000 n'ogenda mu account yange ya TikTok nenkwesiga erikyapo n'oyingirayo ne tujjayo sente ne tugabana Balista okimanyi bulungi nze nkuwa ne sente ne weewuunya n'ogamba nze Balista sikuwa sente za TikTok nkuweera ddala sente abantu babuulire so Balista bw'obanga ogoba musajja munno olowoolerezanga y'akalungi
otegeera bino ebintu byolaba n'abavubuka abasagala oberenga abavubuka be Kampala faba mutu basasira na busasizo boogirako ngoyo mutabani w'omugenzi n'omuleka fe we know inside stories abavubuka bolaba I don't want you to be like those guys gwoloza lwaki fete tudiringa nabo kuba tebalina bulamu obulamu babwina wano ku TikTok okujja ne bafekinga ne mu real life tebasobola ne bwomuga nti tutwaliko ku dina ku Kalameero ogulire abantu awo 8 balyeko kati fe mutu abavubuka be Kampala tubasasira gwe no wandi bolina ne ku bulamu kubanga eddungu ndimanyi ne kiki ekikutabula Balista wange nze pazo mu byafaayo bya TikTok Balista leta we nali nkwogereddeko tewaliwo gwe wannona ku kisaawe lwe najje Dubai Balista akawungezi ne nzijako ewuwo ne ka video kalina Balista nakatereka mu Snapchat nga tunyumyamu so Balista wange ki ekikutabula gwe totasobola kuŋŋamba nga tukkanya ne twekubira simu nga tujjayo ssente za TikTok fete batuwaabira ebaluwa ya royo gireeta ne tugyesanguza tujja kulabisa nkubuulidde sijja kwogera naye obaka bujja kutuuka kujja kwekalakaasa byo nali nkufunye saakusanga ng'ovagula kafe gy'abaasi nali nsobola okufuna awo wekaba abayaye ne baŋŋamba waayo kaako ba ne nakuleka naye no munnange nja kukwata nze tebampaabira just nkuuma kitiibwa kya maama wo na mikwano gyange kuba mikwano gyali egyatatawo egisinga mikwano gyange bayasini bajamisi naye ntumyetumye kasuku ebbanga onveeko naye ogaanye ntumyetumye kasuku awo ne mugaawo waaye kasuku akasajja akavubuka ako naye olemezezaamu sono munnange ojja kunyumirwa firimu ekidandali ojja kunyumirwa ekidandali ky'abayale b'ebwayise ojja kunyumirwa ekidandali ojja kudandalika n'ogwemongeza abayaye tujja kukubirayo kosyo tujja kuyimbirayo syo nga 2 wano baloyawo batagengewo tozirabye miliyoni 4.5 awo entambulira siseera nnyo ntambulira mu 4.5 nja kukubirayo syo nga 2 nga za discipline syo nga 2 akasente nkafune nja kuyimbirayo syo nga 2 nga za discipline syo 2 ngende bazimpe mukono nzitereke nga zizo za kukolako ngende bampe kayunga azikole nga zizo za kukolako bakunkolere muko ku mikolo ate nga tojja kwogera ng'abantu tojja bagamba ng'emikolo gikunyumidde so tontaaginga nnyo fe booliko twabonaabona dda gwe beera bintu byogamba ba TikTok fe tuleke nja kulabisa so mu mbeera bwetyo ate omuntu bw'obanga mu lutalo omanyanga b'osobola b'otasobola baleke b'osobola bw'obanga ojjonkera b'otasobola baleke si buli omuntu omusobola fe Uganda tebatutiisatiisa tebatuleetera baalooya byakajanja tebatuleetera poliisi byakajanja ebyo bigambe gamba abo abantu b'otiisatiisa do you know me ebyo bigambe abo nyongero banange mpulira kati ate mpulira naye kankuleke nja kuddira olala genda maaso lw'omushana kati ebyo bigamba abo ba TikTok abo b'otiisatiisa abo simanyi biki ebyo bigamba abo naye ffe tuyiteko bigamba abakula ivuyo ne bagamba mbu bali tiimu gwe bigamba ebyo gy'otuula ku YouTube ne weegeta n'olimbalimba abantu eyo ku YouTube bigamba abo mu Uganda waliwo b'otasobola kakati pazo tumusobola muleke ebyo simanyi tiimu gundi gwe beereyo ne tiimu ze zikuwagira mu Uganda waliwo b'otasobola nkubuuliddeko katono tisfe tebatuleetera ebyo bipapula by'abalooya tebabituleetera tebatuleetera poliisi tebatujja we tuli mbu simanyi ali wano mugende mu muno ne mbuwa waabi gwe gende otiisetiisa abo abantu mbu simanyi kitawe yali wakabi kitawe yali ku mutendera gwa full figure kyalina bwakabi obwakabi bwe bulimbe bantu yali ku mutendera gwa full figure yali ku mutendera gwa kusaasira yali ku mutendera gwa Eddie Kenzo kitawe tiyali mulwanyi tiyali mwana wa mulwanyi nti yali mwana wa mulwanyi abakube mundu na kaseke jasi yali akuba mudomo government neraba nkasobola giyisizaawo ebyayo mu kuleekaano so kitawe yali ku mutendera ogwo gwaba Jennifer full figure
yali kumutendera ogwaba akusasira yali kumutendera gwaba bukyamaani kitaawo tabeerangako kubalwanyi ne sente zakola ku lumbe lwa kitaawo jjojuzi okumanya tiyalina importance olumbe lwa kitaawo nze nagamba omusajja omu alina ku sente n'aluteekamu sente nga tewali sente saagala onjogeze byama naye nkukwatira sente almost miliyoni 11 omukolo gwo ne gubaawo kati ate oli ku nzunvu munvumira ki nja kulabisa kubuulira nakuwola ne sente zange 7,000 ng'oli ejjinja mbintu ebyo simanyi ebyaki simanyi nyegenyege muwala wange yazisindika akola ku dduuka sente zange 7,000 togimpanga simanyi maibulaza nsirani ne kusindikira ne sente zange tozinziri zange 7,000 otegeera nkubanja sente zange tozinziri zanga nkubanja 7,000 ogimanyi nazikuwa nzijukira nali nakafuluma gate yewaka n'okubira amasimu nezikuteera ka 7,000 tewazizza nze yakola omukolo gwa kitaawo ogwali ewa mu kusaba kati oli kunza omumanyiira ebyo bugendo bigambo oyo abo babbulunokke abo banno bootiisatiiseeyo ku tiktok batiktok abookanga abo mbusimanyi ojja kusiba ffe tebatusiba twawana madda tebatusiba ojja kufuna ebizibu soogedde erinnya lyo naye boona agenda mu maaso okuntaaginga nja kwogera lwakuba saagala kuwa importance jasi njagala akagatto kakutuuke mu magezi otegeere ebyo ojja kugamba abo babulisita timu mbaoli wakabi abo balisita musajja wattu ali eyo Bulaaya gamba abo babafana bamu abo naye nze akagatto kamutuuse bulungi manyira abo abantu abo abali eyo abo bosobola otegeera saagala kutyoboola taatawo kuba mugenzi nze nja kutyobooleramu nennyoko kubanze bwe mba nvuma biruma ebiruma nga n'ekitaawo gwe bakulekera ajja kunkubira ku ssimu nga n'omusika wa taata wajja kunkubira ab'ekika kyo bajja kunkubira maama we ankubire bajamisi bayasini bankubire so kuba ate mikwano gyange so saagala mumbeera eyo bweti wano ku tiktok bajja kuwagaawagaawo bakugambe genda maaso simanyi ndi tiimu gundi ebyo bya tiimu gundi bikoma ku abo ba tiktok abo bootiisa banno be mubeera nabo mukuleekaana abo nfe tukukuba n'empya ofuna jo nali sikufunye ku kafe Javas nali nkufunye ekamotya nga nsobola okukola byonna genda eka Uganda yaffe ffenna etumala so mu mbeera eyo nze siri mu mbeera ezo ezammwe eza tiktok simanyi mufaafaagana simanyi mulwanagana simanyi ttiimu gundi ebyo bibyo n'abo bootiisatiisa nze sisoboka ate no sisoboka bwegezaako olabe oba onaasobola nze sisoboka ate olaba nsekaaseka abamanyi nga nyomba n'okutuuyana bwe nti ne tiputopu avaayo ne zidda okunywa nga nayombye n'entuyo zitulukuka bwe ziti n'amaaso ne gavaamu omusaayi n'enjula n'okukaaba nga nti ndi mukambwe naye wano siyomba njagala kwogereza bulungi ndabe nga tutabaganamu naye sinayomba sirina nsonga lwaki nyomba naawe sirina nsonga lwaki nyomba naawe sirina nsonga lwaki ngugulana naawe
toli muyindi munnange nti tugenda kufuna booking zezimu just oyogera bibyo oyogera bintu byebyo naye mu Uganda muno bakitaffe ffe tebaali b'amaanyi naye ffe kituyambye nnyo nga tuyitamu ebyo byozalawa okufuuka mikwano gy'abangi siri wano tikwewanira ku bantu nti nyina abakulu ekituyambye ffe mu Uganda muno bakitaffe tebaali b'amaanyi kubanga n'ekitawo tiyali w'amaanyi tiyali w'amaanyi ebyo birimba bali tiyali w'amaanyi tiyali erimeza ya nsindikira request naye nga tuyita mu kuyimba kituyambye okubeera mikwano gy'abangi ne tubeera nti twekoledde emikwano egyo mu mbeera y'okuwa abantu ekitiibwa okuwa abakulembeze ekitiibwa n'okukola emikwano kituyambye ne tufuna emikwano mingi nnyo mu mbeera eyo nga tetuvumye bantu nga tetukubye kadingidi nga tetukozeekoze bintu bya kisiru nga tuyita mu kuyimba ne tufuuka mikwano gw'abangi ensonga lwaki ojja kumbuuza nti lwaki liri Puzzle gwani avuga mu Uganda emyaka egiwera 3 nga tolina namba plate ku motoka reason why nti buli wa traffic anyimiriza mukwano gwange anda banaga lunabe nengenda nti reason why nsanga amajenga gakuuma Queen Elizabeth mu game park ntoloka ekiro sawa mwendo ogw'ekiro ngamba kugikuba ntoloko ne banda baga liri Puzzle ekegenda naye ng'otambudde kirabala ne babasuzaawo kugundi ku border nti ojja kusanga yali ne kubo kati eryeri bali zibe eryakaluma tuyitire eri Masindi n'osanga ng'emmotoka zisuzeewo eyali liri Puzzle lunabe yitamu ogende mu mbeera egyo tuze tukoleramu emikwano mu mbeera ennungi abasirikale ne baba mikwano gyaffe mu gavumenti ne tubaamu n'emikwano abagagga ne baba mikwano gyaffe ab'ebitiibwa bangi ne babeera mikwano gyaffe obulamu ne butwanguyira mu mbeera eyo ng'abantu tubawa ebitiibwa kati togamba nti liri Puzzle yani oyo kati mu mbeera eyo Mukama Katonda mu kutusaasira ne twekanga nga tufuuse b'amaanyi mu mbeera yaffe nga bwe tuli era okimanyi bulungi nze no sijja kwogera byama byonkuleka sijja kutyoboola saagala kutyoboola nkumpitako ku ngulu ndabe ng'otereera ng'onzijjayo llo kyangu okwesonyiwa omuntu n'omuleka no akamuleke kyangu nnyo okwesonyiwa omuntu nze nali nkugulana n'essaawa kyangu nnyo twakera ku makya n'ekiggwa omuntu mwesonyiwe muleke naye munnange bw'onaayagala embeera eyo ey'okuleetawo obumulumulu mbu twetomere togenda kwetomera nange onsobole kuba ffe tumanyi engeri amateeka gye gatukwata tugamanyi kati nkukolayo ekintu ng'amateeka tegasobola kunkwata tumanyi amateeka engeri gye gatukwata naye gwe omala kwogera ffa wano obadde ng'ovuma ebbanga ng'ebintu mbiraba naye nze siina budde mbu simanyi nkubire balooya oba obudde ffe tetulina tetuloopa